Mr. MC, you're most welcome. The media houses ezenjawulo, bloggers YouTubers, thank you so much for coming. And I want to thank all my sponsors. Those are thank you so much. Kuvaku Capital FM, MTN, Kagwirao, Jude Color Solutions, Uganda Kombucha, Lato, UPL, Navala batasobodde kubeera naffe, mwebale nnyo mwebale ddala. Ate era obuteera bya family yange eri wano Spice Oven by Nana Cakes. Bakola keke ez'akabi ennyinyi era omwaka guno mutulinde nnyo. Muyinza okuba nga bakola keke bonna mugenda bagoba mu katale. Nabo weebali, thank you so much. Bane mwe balitambula nange kuva lwe nanawunsinga dates za concert. Mwebale nnyo mwebale ddala. Tegabadde maanyi gange okutuuka wano, naye maanyi gaffe ffenna nga media. Buli kye mbadde nkola, buli we mbadde nzira ne muwa abantu updates. Team Spice Diana, mwebale nnyo kutambula nange. Thank you so much. Ina family nene nnyo ya Team Spice Diana. Team Spice Diana boda mwebale kutambula nange. Of course, obuteerabira Kaijuka Abbas is with us here and is going to be my designer. Era yatambula nange paka Thailand tunoonye ebintu ebirungi ebyakabi is with me. Thank you Abbas. Natina here agenda kubanga mpembire zakabi ennyo era zali nnyingi ZATUUSE from the US. She's around with us. Bawubireko Natina. Thank you so much. Kwegamba olugendo terubadde lwange nzeka. Ntambudde nammwe era ndowooza ke kaseera. Wiiki eno tetukyabalamyezi, we are counting hours and days. This Friday, waiting for you. I'm happy at the same time. I'm very nervous because I want to deliver the best ekiwagwana. Kuba mutaddemu nnyo nosinga bwe ndowooza. Buli omu akoze paati ye era sitoma nja kuba muntu mubi nnyo okutoma. Njagala kwebaza Mukaya Events. Thank you so much Mukaya Events, omwami ayimiridde awo agumidde ebintu bingi ku side yange nga muteeka ku pressure. Twagala kino tukole kino kitambule. Manager Roger, Source Management, thank you so much okulaba nga buli kimu kitambudde bulungi okutuuka ku lunaku luno nti tukoze ne press conference yaffe esembayo naye nga mbasuubiza nti olunaku lwa Friday you're going to have the best show ever and you're going to be proud of Spice Diana. Kubanga amaanyi gamusagala gagende bwe gatyo. Buli muntu ali wano alina kyataddeko ku concert eno. Etegeeza kyamaanyi gyendi. It's my 4th concert but it's my very first concert at Cricket Oval. Era mumanyi what Cricket Oval is like. Si kyekintu kyeweerijjako. Naye mundaze nti bisoboka era mwebale nnyo kunsikiririzaamu. Weewaawo tebulayo bagamba tajja gisobola yeewanyise. Well, I feel like omuntu yenna akuladda mu maaso. Ate buli ali wano njagaliza ekirungi ayagala kulaba Spice agenda mu maaso. Era kyova olaba nti nze ngamba tujja kikwasaganya. Tujja kikuba because tutambudde ffenna. Okumanya n'encupa etimbe. Kibuzo tubadde kyetaagisa sayidi eyo. Anyways, nkyali ka baby nga bw'olaba. Mugira munyumirwa ka baby kanze nga bwenteekateeka. But trust me, you should not even be on pressure because you will see me have children. Tusabe bulamu bokka because it's in my plans. Mukama Katonda wabakkiriza. I love kids and I want to make my family big. Njagala family yange ejje. And of course, as the elder sister, I don't think the example known, but trust me,
You will see my children and you will see my grandchildren. But I don't know if it's going to be so soon. Kubanga China benino kuteekateeka n'abasajja ennaku zino ayaye not really. I've had shows whereby parents come with their kids because they also love them. So sagala tuteeke nnyo tugenda kulemesa abantu abamu. The place is so big for all of us. And I'm sure the security between neoboze ne omwana wo, neoboze ne jjajjaawo, neoboze ne mama wo, everyone is going to be safe. Ndi muntu wa ddembe, and that's what I want kibeere mu show yange. Trust me, when it comes to security and safety, buli omu agenda kuba safe watudde. Omuntu yenna ajja kwetaaga special care nga bwe nkugambye ajja kuba tumukwasaganya mu ngeri enjawulo. Mu concert yange eno nina kyenjagala okuteeka out there is about the special kids naddala abaana baliko obulemu. That's why you see in our foundation nti no one should be left out in everything that we do, even when it comes to entertainment. Buli omu alina right to being happy, to being entertained, where you can attend, where you can have fun, let another person join and have fun. Just buli omu abeere security ya munne, you know. So Moecho, everyone is welcome, but everyone is going to be safe. Sagala tuteke ombo abalina abaana tebajja, no, but trust me, everyone is going to be safe. Nga bwabazze tusobola gaana. This is a family show. Spice Dana is for everyone. You've seen me perform. Kubaana bato bavubuka bakadde, everyone is welcome. Tewali muntu agenda kubanga left behind. I don't know if I answered your question very well. And then, of course, in case I have another show of this kind, I will definitely communicate. We want to be posting the tables of tickets. Abamu basindika mobile money, abala bankubira. My contribution is this. Book for me a table. I don't get a chance to post everyone. But trust me, abala bankubira number, book for us a table. Trust me, bakoze kye basobola okulaba nga nabo bali part of the event. Trust me. You're making it clear to everyone. Omulyango gwa VIP, gwa VIP. Omulyango gwa ordinary, tetumixinga. Era ekyo kyo njagala buli ali yakimanyi nti woba ozze mu VIP togenda funa yadde kakisa kugenda mu ordinary. Bw'oba oli mu ordinary togenda funa mukisa kujja mu VIP. Because buli kimu kigenda kubanga okufuluma n'obuyingira byanjawulo. So abantu abo abaliko obulemu naye nga yandagadde okunyumirwa show kuba naye adeserving ekyo okuba happy n'okuba entertained, bagenda yita mulyango gwa VIP. Kino oba osasudde emitwalo 2 ordinary ng'oli special like that, ogenda yita mu VIP entrance. Thank you, Sean. Simanyi olabeko concerts zange z'enkola eziyise emabega. But if you've had a chance to watch or be part of them, sisuubira nti you've had anyone complain about my dressing for the last 3 concerts I've had. I'm Spice Diana, and how I dress is been always Spice Diana. Newembanga Spice nzeemu sitususa nnyo. Yeah, because that's me. I know I have fans ab'emyaka egy'enjawulo n'abato, and they look up to me. I'm their role model, so I have to be careful. Kiki emulaga nina abazadde, nina abafumbo, so trust me, and nina omubiri omulungi, nina ekisambo ekinyirira, era munakimanyiza omukubasinga amagulu amalungi mu Ggwanda. But sikususa nnyo because I know when you know Okoma as an artist when I'm on stage. So I don't think you've ever had any complaints about my dressing when it comes to concerts. So chechibone concert yange eno tusubirayo kyonna kigenda kisusa. Yes, thank you. Thank you so much. Spice wewe alikuwa na malungi mu Uganda. Akongwasinga wewe. Nze Mavis Ndagire Musungu okuva ku Uganda.
Tweyanziza nnyo media team, tutambudde nammwe era fesi yange simpya temuli. Mbeebaza nnyo nti mutambudde naffe ku concert zonna zetusponsorinze, mwebali nnyo temujjangu okwo. Neyanza aba fellow sponsors ku team, Capital Bell, Kagwira ne Judy Color Solutions, mwebali nnyo. Nga MTN Uganda twabaye ne tulangirira okuwagira abayimbi baffe era omwaka guli emyezi 6 twakitambuza. Omwaka guno tutandise ne Spice Diana era nga tekigenda kukoma ku ye, era ne mu guno omwaka tugenda kuba twongera n'abayimbi abalala kubanga ekisinga obukulu ewaffe nga MTN Uganda nga brand ya MTN Uganda okuwagira abayimbi bannaffe abayimbi baffe mu Uganda. Yensonga lwaki twatandika olugendo luno. Okwongerezaako nti ng'abayimbi babeera ne bafaanzi baabwe, MTN Uganda tugamba nti wiiki enkya ne ku Lwokusatu tugenda beera ne Spice Diana mu butale obw'enjawufu nga tutambula naye okusobola okutuukirira abafaani be nga abafaani abo bagenda kuba bafuna tickets. Nekisayogeddeko mu luzungu nti yataddeyo challenge ku TikTok nga twagala abawiina bana, buli wiina agenda kubavawo n'emitwalo 10 ne tickets 5 okujja mu show. Tugenda tambula naye mu butale obw'enjawufu, kyekyenjawulo kye tutaddewo nti omuyimbi ono asobole okutuukirira abafaanzi be nga ye kennyininyini y'abatuukirira kubanga kiba kyanjawufu eri omuwagizi nga faano. N'okwongerezaako nti mu butale era tujja kuba tutunda tickets ze ku discounted offer ku Momo, ey'emitwalo 2 egenda kuba ya 1.5, ey'emitwalo 5 egenda kuba ya 4.5. Ndowooza nabyo ebibadde n'enjogedde mu luzungu. Mpozi mwena byebaterese. Thank you, thank you. Naye nga tweyanziza nnyo eri bannamawulire tutambudde nabo, tweyanziza. Thank you, Nagire. Thank you so much. Let me hear from Capital FM. I think may I have someone from the Brand TBS and our media sponsor, KD. Yeah, and Simo, come and say something also. Okay, Capital FM. Thank you. Good evening, everyone. My name is John Paul Mugwanya, the Promotions and Events Manager at Capital Radio 2015 Limited. Just to bring it a bit closer, Capital Radio 2015 Limited houses 2 or at the moment 3 brands. But for Spice Diana concert, we chose to front 2 brands. That is Capital Radio and Beats FM. So I'm here in 2 capacities. That's on behalf of Beats and of course behalf of Capital Radio. But as Capital, we'd like to say thank you so much. Being that we are the official radio partner does not make me probably bend low to other media houses. So my first point, I would like to thank all the media houses that have really been together with us to push this from the one when we say go up to where we are. And until even the other days which are still coming. Because as we draw closer to the concert, there is a lot and more hype that has to be driven. So I want to call everyone, the media houses, the print media, the bloggers, the online sites, the TVs, radios, and everyone. Let's keep pushing until the last dot of the concert. I know we'll have some extras, so as Capital, we'll still also keep the energy flowing until the last drop. And the same applies to Beat FM. We'll also do the same. So we'll move with Spice Diana from Cricket Oval until the last dot of our extras. We've seen Spice Diana grow as a brand up to where we are. And as Capital Radio, you know, we associate with brands because we believe in the brand values. So with Spice Diana, we appreciate the team at Capital, sends their regards, and we are so glad to be a part of you to celebrate this journey. It has been a milestone. All your shows we've been partners, but most importantly, 2023, we are so glad that we've seen you grow, we've been a part of your journey, and we're still part of your journey. And of course, we also want to appreciate you for supporting the brand. Well, with you in Gulu, it was amazing, and we still wish to be with you
for so many more years to come as Capital Radio. So on behalf of everyone, thank you so much. Let's look out to Capital. We'll be giving out a couple of tickets starting today until Friday. So keep listening to Capital, keep listening to Beat FM. We have a couple of tickets to give out on a daily basis. And with those few remarks, I'd like to say, let's call up everyone. Let's call the friends and families to come through on Fridays, 13th January at Cricket Oval. We wish you the best, and we look forward to have you on the D-Day. Thank you so much, Mr. MC. I'm Sheebah Henry, Head of Marketing and Promotions from Ekubo Solutions. Banyabo ne basebo lero ngenda kozesa Uganda kubanga muziki tukuba mu Uganda. Nyine essanyu bebaza mwena abamawulire okubeerawo. Ffenna tukimanyi nti omuyimbi waffe gwe tulina wano tukimanyi nti muyimbi wa kabi tewali akola ki akiwakanya. Tulina bulinzi ng'ennaku z'omwezi 13 tusumulule endongo. Nga bwe tukimanyi bulijjo Ekubo Solutions ffe tubeerawo kubanga tubaweereza nga tubasanyusaamu. Buli muntu yenna anaayingira mu kivvulu agenda kufuna ekirabo nga kiriko ekifaananyi kya Spice Diana nga kiva mu Ekubo Solutions. Buli muntu yenna anaagula tiketi ku Ekubo Solutions era agenda kuba avaayo n'ekirabo nga kiriko ekifaananyi ky'omuyimbi waffe. Ekirabo ekyo nno nga kyamaanyi ate ddala. Buli muntu yenna anabeera mu VIP anaagula tiketi ya VIP oba buli muntu yenna anaagula tebo agenda kufuna ebirabo ate ebyamaanyi ennyo. Ate ne bw'anajja ku kivulu agenda sangawo ebirabo nga biva mu Ekubo Solutions. Ffe mu Ekubo Solutions tiketi twazitandika tuzitunda era we tunaatuukira olwokuna ziyinza okuba nga zisigaddewo ntini. So abali eyo nga temunagula tiketi kweziri tuzitunda. Ate nabo abasuubira nti banaziteekamu okuziyiyayiya tekijja soboka. Era yenna amanyi nti ajagenda y'etiketi yagireete bajja kukwatira bwereere kuba zirimu security features nga tosobola gigeta. Kati gwe anakikola ojja kuba okikola ku lulwo kuba tiketi ezo tosobola zifera. Kyolina okukola kujja nga bukyali ogula etiketi ku Ekubo Solutions ojje tunyumire wamu n'omuyimbi waffe ate asinga. Ekivulu kye kisoose mwaka mukimanyi ekigenda obaawo kigenda kuba kyakabi nnyo kubanga ffenna twetegese bulungi nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amanya gange nze Omwana Godfrey, nze mukozi wa TBS Brand Banda, tukunda pishi. Kati mukolo guno ya Spice Diana tumaze kugula tickets 5. Omuntu yenna amanya ayina TBS motorcycle tickets nze weziri ate lwakutaano tugenda beerayo tumaze kwa support season ziwedeyo kati tugenda kola buli kimu. Oba omanyi tino oli mubuuzi wa boda ate ovuga TBS lwakutaano jangu tiketi bweri ate yabwerere bwebale nnyo. Thank you so much for trying your Uganda. Tukufunye tiketi 5 ebiri eri abantu abavuga TBS banafema y'iburagiwe bali program tusande kusene mu concert eno. Njagala okuwulira bonna okuva ku Kede TV. Era representative of Kede TV.